Abalabi ba Mutindo TV tubanyiza nnyo mu show yaffe ya Gospel World. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Leero tukomyewo mu show yaffe ya bulijjo Gospel World. Nga nkomyewo n'omubuulizi wange. Yesu yeebazibwe abooluganda, Mukama mulungi ekiseera kyonna Mukama mulungi era embeera ze weewaawo. Ndi musanyufu nnyo olw'olunaku olwaleero era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'atuwadde. Mwebaza olw'obulamu nammwe bwe muyina. Mwebaza n'olw'emirimu gyaffe gino gye tutambuza. Amannya Esther Bridget, omubuulizi olunaku olwaleero. Era owa bulijjo. Empozi era owa bulijjo. Okay, katufune Saala then omubuulizi agenda twanjula agenda tubuulako olunaku olwaleero then tugende mu maaso. Mukama waffe omulungi tukwebaza olw'olunaku lwaleero Mukama. Tukwebaza ekimu ky'otuwadde. Tukwebaza olw'obulamu olw'obugabirizi bw'otuwadde olw'amaanyi Mukama. Si lwa kumanya kwaffe, si lwa buyinza bwaffe, naye lwa kwagala kwo. Ayi Mukama nkusaba kiro olunaku olwaleero Mukama. Leka ebeeko beetuukako era ebeeko beeyamba era ebeeko beeyigiriza Mukama. Tuwa amaanyi n'obusobozi n'okumanya n'okutegeera Mukama. Okutali kwansi naye Mukama nga gwayogera naffe Mukama. Emisaba nga mutemu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omubuulizi katwanjula byagenda otugambako olunaku olwaleero era kansube nti birina bye bigenda otutuukako era bye binaayamba. Nate Yesu yeebazibwe bannaaye. Olunaku olwaleero omutwe gwaffe gugamba nti guli ku ebigenge eby'omu mwoyo. Manye abasinga tulowooza ebigenge ebiba bya mubiri byokka, wabula ate tuyina ebigenge by'omu mwoyo. Era anda bigenge by'omu mwoyo nga ttiimu yaffe eri nti goba ekigenge olongoosebwe mu mubiri gwo oba mu bulamu bwo, oba ozzibwe bujja mu bulamu bwo. Haleluya. Nga nsaba omusomi wange ansomereko ku Bagalatiya essula 5 then n'olunyiriri kandabe ajja tandikira ku lwa 7. Lwa 7 naye nga tetunaba kugendayo eyo katusooke tulabe ku musajja Nayamani. Yali mulwadde wa bigenge eby'omu mubiri naye teyalina kukkiriza. Sooka ongendereko mu Bassekabaka ekyokubiri essula 5 ku lw'olunyiriri lwa 7. Kisamarizing kuba kiwanvu. Then ayagala olabawo ennyo olunyiriri otandikira ku lusooka n'okoma gy'oyagala. Bassekabaka ekyokubiri essula ey'okutaano olunyiriri lwa 7. Awo olwatuuka kabaka wa Isirayiri bwe yasoma ebbaluwa n'ayuza ebyambalo bye n'ayogera nti nze Katonda nzite era namye. Omusajja ono n'okutuma n'atumira okuwonya omuntu ebigenge bye. Naye mulowooze mbeegayiridde mutegeere bw'anoonya kyanananga okuyomba nange. Mbeegayiridde mutegeere bw'anoonya kyanananga okuyomba nange. Awo olwatuuka Erisa omusajja wa Katonda bwe yawulira nga kabaka wa Isirayiri ayuzizza ebyambalo bye n'atumira kabaka ng'ayogera nti, lwaki okuyuza ebyambalo byo? Ajje nno gye ndi, kale anaamanya nga mu Isirayiri mulimu nnabbi. Olw'omwenda. Awo Namani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge n'ayimirira ku luggi lw'ennyumba y'Erisa. Erisa n'amutumira omubaka n'ayogera nti, genda onaabe mu Yoludaani emirundi 7. Kale omubiri gwo gulidda gy'oli, naawe oliba mulongoofu. Olw'11. Naye Namani n'asunguwala ne yeddirayo n'ayogera nti, laba, mbadde ŋŋamba nti taleme kufuluma gye ndi. N'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda we n'ayisaayisa engalo awali ekifo n'awonya omugenge. Olw'12. Abaana
abaana ne Falufaali emigga gy'e Damasiko tegisinga bulungi mazzi gonna aga Isirayiri siyinza kunaaba omwo ne mba mulongoofu. Sokokomekaawo. Tutunuulira omusajja Naamani yali mulwadde wa bigenge naye bamuweereza omwami anaamuwonya. Naamani yalimu okwegulumiza. Tuli ffenna. Baamugamba agende mu muggaani Yoludaani yennyikemu emirundi 7 naye n'abuuza omugga gundi tegusinga mugga Yoludaani gye bansindise. Mukimanyi nti no tuyina ebigenge ebyo mwoyo ate era nga tetukkiriza nti bisobola okuwona. Oli ayinza obeera eyo neyeebuuza bigenge ki ebyo byayogerako. Omuntu n'obeerawo ng'ekigenge kyakulya naye nga tokimanyi. Ng'otambula oli onyirira otunula oseka osmilinga ssente weeziri ki naye ng'olina ekigenge. Ogende mu Galatians. Abagalatiya chapter 5 verse 16. Abagalatiya 5:16. Naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo. Kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo. N'omwoyo nga guwakana n'omubiri. Kubanga ebyo byolekaanye mulemenga okukola ebyo bye mwagala. 18. Naye bwe muluŋŋamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka. Naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, ekyo kigenge, empitambi, kigenge, obukaba, okusinza ebifaananyi, kigenge, okuloga, obulabe, okuyomba, obuggya, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. Osobola okwekomerako awo. Watandikidde okusoma ebikolwa by'omubiri by'olabyewo? Olabyewo? 19. Tutunuulidde ebigenge eby'omwoyo. Ebigenge eby'omubiri kirwawo okuwona era batini nnyo abawona. Naye ate bw'okkiriza nti ogenda kuwona okola ki? Owona mu linnya lya Yesu. Naye tulina n'ebigenge by'omwoyo. Nsomeraako kimu ku kimu. Obwenzi, ekyo kigenge. Empitambi, obwenzi mu bantu abakulu. Naffe abavubuka bayita we twenda. Ndowooza bukaba? Anti ndaba tebyawukana. Bali baba bafumbo. Kale abavubuka okuingejinga oba ngambe mu bikolwa by'obufumbo nga tebanaba kufuuka bafumbo. Genda mu maaso. Okusinza ebifaananyi, ekyo kigenge. okuloga, obulabe, okuyomba, obuggya, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu n'ebinyumu. Ebyo byonna bigenge. Okimanyi waliwo eyo omwami gwe twali tulina neyiba waffe ng'asobola okujja ewaka neyeesuuza mpola. Talina kyabadde, tewali kye bamukoze wabula ye. N'atuula mu nnyumba neyeesuuza ne bamuwa emmere. Ye nga tamanyi muli nti ekigenge ky'okwesunguwaza kimulya mpola. Neyeesuuza ababaka bambi nga tebalina kye bakoze. Mu kifo ky'okugamba nti nemwebale kufumba n'alekawo so neyeesuuza n'afuluma. Aba leero tufumbye bubi oba tukoze tutya. Kumbe bambi oli kigenge kyakola ki? Kyamulya dda. Kati obuzibu bugenda bujja atuuka ku mulimu munaye yamanyiire okukola ki? Okwesooza. Atuuka ku mulimu gwe baali bagenda omuwa. Ayinayo interview.
omulimu ng'agwagala bambi naye nga kiri kyamukwata yakimanyira kwesooza Eva omulimu yagufiirwa bw'atyo olwo bwavu bukyabaluma nakati sorry neighbor obondaba naye nga byava ku kigenge kiri eri ekyali ekyokwesunguwaza ye nga ye bantu bangi birina ekigenge ky'obwenzi bwe ng'owulira obeerako n'omukyala omu ekyamazima tekimala owulira omukyala oba kiki ndifunako lumu omwami omu mubuuze naye kiki ekyamazima ng'owulira okubeera n'omwami omu tekikumala kigenge kimpoza ekirala batugambye obukaba mbavubuka ekyo si kigenge ogwo gugenge ettima bannaye obutaagaliza bwe ng'owulira okulaba ng'oli ayinako watuuse owulira obuzibu ekyo kigenge kikulya mpola mpola kijja kukulya naawe n'otuuka ng'owulira teweeyagalizaayo kalungi olw'okuba wakimanyira obutaagaliza bannoobo genda mu maaso kigenge ki ekirala okuyomba ate ekyo kigenge kisinga nnyo mu maka nti kale ne bwe tutamanyi obw'omu kisenge bonna buviirayo awo okumanya ng'ebigenge by'omwoyo biswaza mu kuyomba okwo mwolangirira munno nti no naawe kiri so ng'ate ng'ensonga zandigonjolodda nga mutudde wansi ne mwogera mpola okuyomba okwo kussiza bangi ate era kufiirizizza bangi obujja sijja mwogerako kyamaanyi obo bamama be babitegeera obusungu banaye olusunguyiro olw'ekisiru olwo sitaani aba akulimu lukozesa ensobi oluusi taata w'abaana just yakuleetedde omwana gwe yagira ebbali ate gwe waliwo awo kasitole ke baatunyumiza omwami yazaala omwana ebbali bwe yazaala omwana ebbali namuleeta ewaka bwe yamuleeta ewaka yamuleetanga mwana wa muganda we omukyala n'ayagala omwana balina abaana babe 5 then n'oyo nga bamubaze kati n'ayagala omwana n'alabirira omwana naye luvannyuma omwami n'amala n'agamba mukyala we bali banywa caayi ku makya nanga naye mwami ekyamazima mukyala ekyamazima nsaba onsonyiwe weebale kwagala mwana oyo weebale kunjagalira mwana oyo naye ekyamazima omwana si wa muganda wange omwana wange ko mukyala mwami nze nkusonyiye sikuyinaako buzibu ko omwami bannange mukyala weebale kumusonyiwa kyonna kyoyagala nja kukikolerera mukyala ne bw'oliba onkoze eki nange ndi kusonyiwa olaba onsonyiyidde kuguno omusango manye balaba ogwo omusango munene nnyo batuuka okwebaka omukyala talina tulo omwami amubuuza mukyala kiki nti nomwami nno naawe nno nange nno ninayo kenjagala okugamba ko omwami kiki kati no mwami olaba oyo omwana oyo eyasooka nti ne mwami ojja kunsonyiwa kana akalwana tukajjanja nti ako kennyini mwami olaba kyamazima omwana si wuwo omusajja yakuba enduulu ekiro mukazi gwoli mutemu jjukira ye yamusonyedde kwoli mukazi gwe nze sobola namutemu mu nnyumba enkeera bambi n'abafubutula bonna n'abagoba n'obwana kyokka ye omukyala nga yakoze eki yamusonyiye olw'obusungu obungi teyajjukira nti omukyala yamusonyiyidde kwoli omwana naye munnaye okusonyiwa mukyala we munnaye bw'atyo n'agoba omukyala mu nnyumba kati nga tuwunzika amawulire amalungi gaagano bantu mmwe ebigenge byammwe ebyo by'omwoyo bisobola owona naye manene omulaba nti yakola emputo okwennyika mu Yorodani naye bayibuli ekugamba bwe yagenda mu Yorodani yaddizibwa bujo omubiri gwe ne gufaanana ng'ogw'omwana omuto olunaku olwaleero dda ewa Katonda dda ewa Mukama abadde tasaba dda genda osabe obuulirirwe ku kigambo ojja wulira nga naawe ekigenge omanyi bapasita bakoona obuntu ekyamaze bapasita n'abulira kati muwulira akulikka kuli muli munda ekyamazima genda owulire ku kigambo ne bw'otagenda it's not about tugenda ku church nawe kenyini tula wansi ogambe Mukama ayi Yesu nali nasesetuka ekigenge gundi kyali kyandya nze ekigenge kyali kyandya kyali kya butasaba nga nkubye emyezi 2 nga sisaba ekyamazima nga n'ebikolwa byange kyaki erina engeri gyekomyawo abantu nga n'ebikolwa byange bikyuse sikyafaayo mpulira muli ttima lyokka kugamba sikyalinga oli eyali asaba ekigenge kyali kyandya naye oluvannyuma lw'okwekuba mutima nenzirayo ku church munaye nakyuka
ze mtu gwolinnyako nenkuwa n'ekirala olinnyeko anti akube oli wakuba ettamba erimu omukyusiza eddala ebyo nali mbiwakanya naye oluvannyuma lw'okuddayo mu kyaki mpulira obulamu bwange bwadda bujja bwaddizibwa bujja so n'abalala nabo bwe mutyo bwe muba mukola genda ewa Katonda akyali ku ntebe ey'ekiseera akyasobola okusonyiwa mugambe ekigenge gundi kyali kyandya naye olunaku olwaleero tata neenenyeza era nkomyewo you still have that second chance naye bw'onoddayo nga taliiko tosangeyo mu geyeena tweyanziza nnyo era lowooza ogenda tuyadala essaala twebaliza ekigambo era nga tumaliriza katwewombeeke tusabe Katonda omulungi Katonda ow'ekisa taata tukubaza olw'ekirabo eky'obulamu kyotuwadde tukubaza olunaku olwaleero Mukama Katonda tukubaza olw'obulamu Mukama ayi taata lw'otuwadde Mukama Yesu nkusabira nga nkwegayira Mukama Katonda webale olw'ekigambo kyo Mukama kyompadde okuliisa endiga zo olunaku olwaleero Mukama taata kibeere nga kimeze ku ttaka eggimu ayi Yesu Mukama Katonda tuteeka TV yaffe eno mikono gyo Mukama Katonda tuteekayo manager waffe oyo Mukama Katonda twewale ebigenge mu ffe ffenna Mukama Katonda twewale ebigenge mu famire twewale ebigenge mu mikono gyaffe twewale ebigenge mu nganda zaffe Mukama Katonda oli mukulu oli muyinza wa byonna ayi Yesu webale olw'ebyo byonna aba Yesu Kristo Mukama waffe amiina amiina okay nga tumaliriza olwaleero tulabye ku bigenge gwe kennyini alaba programu eno ddayo olabe muli kigenge kikyennina mu bulamu obwange ekigenge ki ekinnemeseza okweyongerayo mu bulamu obwange babuuliddeko olunaku olwaleero genda amaaso osome ebitundu bye tusomyeko weeyongera okunoonyereza weeyongera okumanya biki ebiyinza okunnyamba twebaza abalayikinga abafollowinga subscribinga mwebale nnyo mwebale kulaba Mutindo TV kama batukumire mwebale